otyo nga bulijjo tukomyewo akasiriikiriro n'akabuliro manyo jja binnenya naye bwe tutyo teri atupapya twogera ku nnono n'okulungamya obuwanga bwaffe abaliddawo babeeko kye bajulira kubanga twazuula nti ng'omuzungu bwe yava kuno ng'ayogedde nti omuddugavu ng'oyagala omukweka ekyama kiwandiike tetwagala kusoma naye nsuubirawo n'owangu nnyo tulaba tuzi ku YouTube channel yeeyo ne ku ssimu yo ng'olaba ng'olondoola ng'oyiga ng'owuliriza tobonyeebonye na kusoma n'ekyokubiri ne bannaffe abamu bataagala kusoma banga awuliriza oluyimba bino ebigambo obitegeere nze Zambaali Blasi Omukasa muzzukulu wa Nankere eruwe mu busiro omutuba gwa buli ggwanga essiga lya Ssaabalangira ate nze ntuukira ddala ero manyi essiga lya Ssaabalangira kkulu kubanga lye livaamu Nankere n'olwekyo nkwata mpala ne kale katandike ebigambo nga bwe bitambula olwaleero ndina omulangira Deewo Nakibinge oli otya ssebo nkwagadde omanyi waliwo omuntu gwolaba ogusoose nogaa nti ekintu kyekyo oyambalidde ddala mu nnyambala eraga nti ddala oli mulungamya wa mikolo wano sireetawo bakyakayiga bw'okuba engoma toyimba nteeka okuba nga nkwekenenyezaako naye naba nga byenkola nga bisobola okugattako ekyenjawulo n'okubaako kye kiyigiriza olw'obulungi bw'ensi yattu Buganda Uganda awo n'eryokeddako bitambula bulungi obulamu bulamu omukyala mulungi kiri kyekituufu balungi naye era tebakufuukira ekizibu balungi naye oli musajja naye baba mwenda n'abaana balungi otandika ddi emikolo gino gy'okulungamya abantu ku mikolo bwe tuba twogera ku mikolo omwaka 2022 lwe natasooka okukwata omuzindaalo nali mu senior 4 bwe twogera ku 2024 giba giwedde emyaka 22 ng'otuula n'olungamya omukolo gw'otandikirako ogujjukirako ki kubanga buli muntu aba n'engeri gy'atandika omukolo gwe natandikirako gwali gwa mukwano gwange era ekisinga okuba ekyenjawulo mukwano gwange bwagumpa ate ne tufiirwa ne tuleka omulambo Mulago ne tugenda ne tukola omukolo ate ne tuddayo mu ddwaliro n'obeera no mu ssanyu bw'omala n'oddayo n'okaaba era ogwesobola gwerabira ani yali afudde era mukyala wa mukwano gwange kati nojja guno omukolo gwali gwakulungamya ate nga neeri tulina okutambuza obulungi obyokuziika bw'ogaa nti abagole mufulume n'okubako eri omulambo omufunye mu ggwanikaamu bwebityo bibeera tulaba ku mikolo mumuwaza emisera ero nga takyamusa kumba alina omulambo Mulago naye nga tetunagenda kwa bingi byengenda okubuuza banenina ekintu kyenasanze naye munsaasinze kanti bagambe munankyawa bukyayi abasiba ebyokulya ku mikolo bannange nosanga omuntu mukulu omuwa ekitiibwa bwasiba soda n'amazzi goyinebwo bwasiba amazzi otera okiraba ku mikolo kirabika nnyo era emize mingi egigenze gifumbekera mu bantu mu mikolo gino ate abamu ne bagitwala ng'ebyolusaago n'ekibaswaza naye gwe gumu ku muze ogusinga okulabika obubi ate ffe mu kusooka twali tulowooza omuze ogwo guli eri mu kyalo mu mikolo egibeera mu kyalo naye gufumbekedde nnyo ne mu kibuga muno oba ne mu bibuga muno mutukolera emikolo naye nga abasiba ebyokulya n'ebyokunywa bakitwala nti ebyokunywa bingi ebyokulya bingi ku mukolo kantwalireko n'abasigadde waka naye ye n'atamanya ti ate ekitiibwa kye kinaabuuka wakirigamba okuleka mukolo gya bannaffe bali abakulu wakirigamba nti oli yalabye n'andeeterayo ecupa ya whisky erina mu box bweti ng'ekirabo ekyo kitegeerekeka naye nosanga omuntu omukulu ng'ali mu kuttulula bw'ateeka mu bucupa kati olwo omukolo ne guggwa kano kacupa eno nsawo kanaalyoka abigitana bannange nze ndowooza okwongera okusigaza ekitiibwa olwo bye musobola kwange neeko oba obirina sijja kugendayo nnyo kale ekyandeesezza mukulu Nakibinge ono ate omulangira waliwo pressure etera okubeerawo wano olwaffe abazadde okubanja abaana baffe emikolo eviiriddeko ensobi mu nnono zaffe 2 pressure eva ku bakyala okubanja abaami baabwe emikolo 3 pressure eva ku baami nabo okubaako bye babanja abakyala bo balyoke bakola emikolo ndowooza olaba entambula nenjala kabaate kikosanze mu kusoomozebwa nga waliwo pressure wakati w'enjuyi zonsatule ez'enkonyeko akabaate akasinga okuba ak'amaanyi be bantu okuswala nga bo tebategedde nti baswadde
ekitiibwa ky'amakadde kifa ate era n'ekiruubirirwa ekiba kigendereddwa tekitatuukirizika. Nze omulangira mbadde ku mikolo 3. Omukolo gye njagala okukuwaako ng'ebyokulabirako okulaga nti nno abantu akazito ke bateeka ku bannaabwe kabaviiramu ensobi bo ze batakoze ze batategedde. Omukolo ogusooka omukyala omu yasaba bamwanjule pressure omwami agende waabwe amusasule naye ng'omwami ono yali mufumbo. Ne tutuuka ku mukolo ne twanjulayo omwami. Genda mpola mpola. Katugende nakibinge kankosa amanya ga bannaffe bano abategeevu soba Ibulo oba Ligase naye kankosa amanya gatali mazibu nnyo. Ligase yali mufumbo. Ligase oyo girlfriend n'amusaba amwanjule. Omwami ono Ligase gw'oyogeddeko nga wampeta. Ne tugenda ku mukolo ne twanjulayo omwami omulala nga ne Ligase ku mukolo kwali. Kati ng'ateseza n'omukyala nti gwe tofaayo kabanjuleyo omwami omulala naye nze nkwanjula. Akazito y'omukyala yagamba nti byonna bye mutegese era bwe bitegekeddwa sibiinaako mutawaana kasitamba nga nange nze kennyini ndi mu kidaala oba ndi mu lujja olwa kitange ng'omukolo gwange. So omukazi kye yali ava kuteekako mukolo mu nnyumba ya kitaawe badigiddeko ko ayambale ku gomesi ababuuza babuuze kinawolovu kitambula nga kinawolovu afulumeyo ng'adigida kakati ng'afuna mukwano gwe ng'ayita Ibula. Ligase yalina okwanjula ng'ayita Ibula nga Ibula bamutwala ewa ssenga bakola bati si nno Ibula naffe kye twakola oba amagezi agaaliwo kwe kukwata muganda w'omwami oli Ligase gwe wayogeddeko ne tumutwala ne tumukolerako emikolo gyonna egyandibadde egy'omu kidaala nga n'omukyala we batudde mu ntebe babakubye ebifaananyi amutaddeko n'empeta naye omukolo gwonna mu buwangwa era nga bwe tugedde ku channel eno ey'okuyigiriza omukolo gwonna gwe bayita ogw'okwanjula gwe gubeera mu nnyumba gwe twasembyayo nga tuyingiza abagenyi mu nnyumba nga nabali abasinga batandise n'okukola ki n'okugenda ng'ekimuli ekibadde ku mwami oli atali oyogeddeko omupangisi nga tukijjako nga tukiteekako Ligase ng'omukolo guggwa ng'awaayo omutwalo ng'omukolo tugumaliriza. Olwo kati abazadde bazaala ani? Abazadde bo batwala nti bazaala ono kubanga nabo bakirimu era kyekiri ku mulamwa obuyaayo obweyongedde olwa pressure ze tuteeka ku bantu okubanjula. Akazito kalo ke tuleeta kamaliriza kaleese pressure oba kamaliriza nga kaleese n'ensobi n'obuyaayo n'obuzadde afiirwa ekitiibwa kye naawe kennyininyini ekitiibwa ky'oluubirira kikendeera. Ompadde kapya nebyo nga bikyali awo ogwo gumu gwe naakategeera samale yaago gwe ayakatwegattako nyangu. Omusajja mufumbo girlfriend ebbali amutaddeko pressure nti waakiri nyanjula jagala kwera namuko kyakola n'agenda ne mukwano gwe gwe bajjayo wano mu kidaala ne bamundikiza ne bamwetoloza ng'omwana azaaliddwa kaakati ebintu byonna ne bigabibwa nga mukwano gwe yayimiridde mu bifaananyi mwe mumala okugenda nga buzibya wandibadde kabukamola kadde kajjudde kati omutuufu n'ayingira ennyumba ne balyoka bamuzaala. Maria Rosa n'obuwangwa bwennyininyini bunaabuuka olw'okuba naye nga kyennyo kubanga channel tuluŋŋamye kwa kati n'abazadde wadde muyingidde mu buyaaye buno naye ku channel ebayamba okuyigiriza nti kino mwawo temutuukawo kubanga omuwala aba yabagamba lwaki mukola omukolo kale bwe baba bamikkiriza beere mu mpola aleeta ebintu mu mpola mumanye omwana waffe ali bwagundi n'ebintu yabireeta naye nga temuyise n'abantu kubeerawo n'abantu ne babadigiddirako ne babasanyukirako. Mwemizambali omukolo omulala era nga gulaga obuyaaye naye nga buva ku pressure eteekebwa. Nze kennyini nali mbaddeko era ku mukolo omulala gwali side ye mukono sijja kwogera toyogera manye kwa twagala ffe tugaba ekifaananyi ekigazi omuntu ayige. Omwana omuwala ng'ayagalanye ne munne omulenzi n'amugamba nti amutwala w'abazadde eggulo limu omuwala omulenzi n'amukubira n'amubuuza naye oli siriasi nze gw'otwala ku buko ti se nali manyi byakusaaga mu busaazi era mbalayirira abali ku channel twakola omukolo ng'omugole omukyala n'omugole omwami tebalabagananga kwera nga tebeemanyi
sokoleke nina kyesitegenti omanye enaku zino wano mu Buganda bayogera okulabagana bya mirundi ebiri kituufu meeting in personal and also meeting in soul ekyo kyogedde bulungi nekyengezaako okutegeeza nti baali bagiyite courtship nga baagalana nga ye omulenzi alowooza byakwagalana bya kivubuka bijja kukomaawo buli muntu agira abeera awo okusaaliisa munjogere nga titusaaliisa mu busaaliisa naye omulenzi kyatamanyi nti omwana omuwala ono yafuna feeling entuufu n'omukwano omutuufu ate ye yali alaba nga obudde talina bwagenda kwonoona bulala omwana omulenzi agenda mumutwala wani wabazadde omulenzi eggulo limu ng'omukolo gwankeera omulenzi n'agamba bannange nze nali nkwagalako bwagazi byali byakusagamu busaazi nali mmanyi byaffe bya kivubuka nze siri ready kuntwala ku mukolo era kunyanjula mu bazadde naye no bategese n'abazadde babagamba dda omulenzi asirise ate ng'omukolo gwa kitiibwa nnyo taata ategese taata n'atubuuza bannaye tukoze tutya omu kwe kuleeta amagezi n'agamba mbabuulire tufuneyo ow'ekimpatiiro w'amangu mangu kubanga taata ategese omukolo era nze kamwa koogera nze naweebwa obuvunaanyizibwa bw'okunoonyayo omuvubuka awo asobola okukola omulimu ogwo nakibinge tugenda kugoba ku mirimu y'okwogera n'otalungamyawo okutabuka kunyiiga wabeerawo embeera ekutuukako nawe ne weewuunya kubanga omuzadde akugambye kino kye tusazeewo kino kye kigenda okukolebwa ffe tuyambeko okutuukiriza ekyo kitukola ki ekiruubirirwa kyaffe njagala nziremu abantu bategeere ekindeeswa abamu n'obujulizi buno okubwogera si lwakagala kudibya nakwonoona nnono naye kyenjagala mpa ekyokulabirako nawe we tutuuse mu okwongera okumaliramu ddala ennono yaffe amaanyi engeri gye tunaabye ensonyi mu maaso netandika okukola ebyobwewussa olwokwagala okutuukiriza ebiddako oba ntegeerekeka so tugezaako kuwumbawumba ebyaffe bikomewo binywere nga bagamba kunoonyayo muntu mukolo gwankya omuvubuka yeekubye lwaleero era omuvubuka twamufuna era namubuuza bulungi olwo mumusasudde ssente mmeka tetwamusasula ssente yanzesa twamubuuza n'abariki n'atasaba ssente awo okwejja okibeeramu twamubuuza bubuuza mukulu olinayo ekkanzu esobola okuyambalibwa omukontingirina nti oyagala omukyala nti ye onoosobola okugenda mu mukolo guno ti ye ng'olwo tubuuziza omuwala nti singa tufuna omuntu n'akuwonya okuswala kuno onaamwagalira ddala ebya ddala era n'atusuubiza nti ajja mukola ki kumwagala omanyi abaganda bagamba nti ekibi kikirangoma okukola ki okulawa kwe kuleeta ani omwana omulenzi era omwana omulenzi n'atula bulungi mu mukono ne tugukola bulungi nnyo ne guggwa olwo baani abawerekera ku mulenzi ab'esayidi yo lyeyagaana omwana wo wayiiya saalinzeko yali ayiiya kwegamba okutaatira ekitiibwa ky'amaka bino byonna bijja omwana omuwala yateekawo embeera ya pressure alina okukola ki okwanjula omulenzi agenda okulaba nga ye akyali muto nnyo okutwalibwa ki ku buko n'agamba nti ayagala okweyagalira mu bulamu bwange era okumaliriza nga omwana omulenzi twamugamba gwe funayo abantu ne tufuna emmotoka awo ekirungi ebyo byonna mubipanga kiro omukolo gwankya nesimu eno yeetaaga okubeeramu abantu abawera gwe kato enjawo oli funa ekkanzu ibula katongole ani awo bunjo mubakubidde tubakubidde ate nno baali bakumpi kubanga naye twamugamba nti noonyayo abo bookula nabo sofunamu abaana bobuwala nabo omulenzi gwofunye talina mukazi bambi mugambye omuwala nti naye bwe tuleeta omuto n'ayimirira mu mukolo nawe mwagala ddala ebyaddala kuba omuwala nti ye era ekirungi kino kankyogere ku kamere nti omwana omulenzi ono gwe twafuna oba gwe nafuna yali wa bodaboda kati yafuna banne ab'amangu awo okumpi naye mukama yatuwa omulimu ogwo gwa boda gutaasa tebabulabwo babeerawo bakyalibwa abakubeererawo mu bulungi ne kuba ku banne ngaga nti funa ekkanzu naye tufunayo ne ku baana ab'obuwala nga basaamusaamu kubanga abobulenzi be baali abangi ababooda nga tugenda mu mukolo bodaboda eba n'omutto omugonda nga tutambuza mukolo omwana omulenzi kye yakola yasanyuka nnyo kubanga nakino kankyogere ti abazadde bateeka mu mbeera munnange omukolo tugulese naye tulina okuteeka ebintu abazadde ne tugula n'ebintu netwakola ki netwatwala tugenda okumaliriza omukolo guwedde bulungi nnyo gubaddemu abayimbi gubadde gwa kitiibwa nnyo omuwala yali yagula n'abayimbi
maama yali yagula abayimbi bambi esaidi y'omuwala baali bagagga nga y'amaanyi okufa obufi nga buli kimu bakitaddemu okufa obufi tugenda okumaliza omukolo omuwala nga tumubuuza naye omulenzi omwagadde ti omulenzi talabika bubi nja kugenda naye nanga ntaasizza owa booda ogenda okumaliriza omukolo ng'omuwala agamba nti maama nga bagamba bamunaabeera mwennazi jabbawo ne poloti eri wali mu kibuga yennagira akasajja kakafiirwa nga bagamba bagambye awa booda nga bakkiriza okwagala omwana wange ono twakufunye kiro kankuzeeyo katonda ebabiri nti omukolo nga guwedde ku lwa mukaaga enkeera ku sande omulenzi ampita mulenzi ki ono gwe natutte wa booda gwe wayiyiza omuyiiye nga ŋŋamba gwe wantutte ku buko eze mukyala wange mwagala ebyaddala oyo eyanyanjudde olwo afuuse mukyala we mu kaseera agamba nti wadde byadde byakusaaga wanoonye ku siteegi ya booda naye omukazi naye namutunuulidde mwagala era mwagala ebyaddala nga era omulenzi muteeka mu kamotoka kange nga mutwala ewa maama ti omulenzi ono akola ki amwagalira ddala ebyaddala era waayogerera nti maama waayogerera ti ngenda kukwata kapoloti kange kali mwekulaakulanye mutandike bati nanoonya abatuufu banaavaawo anoonya abadde taliiwo nga bakwata kapoloti mu Kampala nga bakawa muvubuka okugenda okumaliriza bwayitawo ndoozi omwezi nga gumu ng'omulenzi omuwala bw'ayongera okubeera n'omulenzi n'adduka n'addayo ew'omulenzi oli eyamuyiwa n'abakazi ebintu bino tubyogera oli ng'awulira kyokka akalenzi babikadde kateredde bakadde ne poloti genda maaso awo nkyagenda maaso era awo omukolo gwakomaawo obufumbo bwakomaawo omulenzi n'akola ki owa booda naddayo ku stage bino byonna byakulabirako ebiraga nti ennono mwagala okugimaliramu ddala amaanyi kati poloti eno maama yagyeddiza kubanga yali agiwadde muwala namuki namulenzi ate omuwala n'abula n'addayo w'omulenzi oli eyamuyiwa obutajja ku mukolo tuyigamu ki ekisooka omukwano tebaguli mukwano muzibu okukweka ekirala pressure gye tuteekawo tulemenga okukola emikolo olwa pressure ne bakabandabe kakasa byogenda okukola nga tebiweebuula ekyokusatu abazadde obuteerimbika mu buyaayi bw'abaana gye muko mukwerimbika mu buyaayi bw'abaana era temera kyemufunamu okujjako ng'ogambye ddala omwana nti kino kyokola kikyamu sijja kukikola kakati musajja watu naffe abalungamya b'emikolo nga bw'olaba mulangira nakibingeddeewo ne mubateeka mu bisiraani ebitali byangu ne mu mize emizibu yeeyo omusajja omuyeeyeza ate abaddeyo olwadduka ddayo wooli nga tali lubuto kwandanga akabooda kano senga kaali kanguye omwezi ogwo ogumu obuvunaanyizibwa bwe bampa wali obumaze nali mbumaliriza ekyamazima omwana omulenzi gwe nasigala nyiga ebiwundu nga munaye wa booda naye kasa tofaayo tewateekamu nnyo ssente yateekamu ki wayita mikwano gyo kasa wanyumirwa naye yayambala ekkanzu obulungi era yagigolola bulungi olunaku n'alunyumirwa ate ne simayiro yateekamu nolwekyo emikolo egifaanagana ng'egyo gye giraga nti nno abantu ekigambo ky'okuteeka akazito nti jangu oyanjule leeta omwami nayo ki abantu bawa obudde okusalawo naye ndowooza n'ekyokubiri kyendabye ddala ku bagenzeeko mu makanisa n'abalina abazadde nga balina ebitiibwa wewatera okubeera pressure mwana waffe tujja kusola naye nga bayibuli wegamba nti omuntu ayatula n'akamwako okuweebwa obulokozi omulimu gw'abazadde n'ogw'abannaddiini okukubiriza okuwasa mutuufu era tekugenda kukoma kuba bo balaba oba ogenze naye naawe okwetengererako mu mutima n'okulaba kati I can nako kukuyambe gwe wenyini okukola ki okusalawo ng'ogenda okwogera wadde ate abantu mulina okumanya nti bw'otawasa tokula bakazi abalina bye batuyambako waliwo pressure gye bakuwa tukole kino era ojjolaba nti abantu gye abaluddewo nnyo okufuna ababeezi abanaabagumya obulamu bwe bubiiza awo tebutegereka so nga te omukazi akuyamba okuggumira ne wabaawo ebigenda maaso emikolo ebiri gyendabye gye wakampa ogusoose omulenzi yali amanyi byakusaagamu omuwala n'amutwala ne mufuna owa booda mukolo ne mukola ne guggwa maama n'akwata n'ottaka n'aliwo omuvubuka kyokka ate omuwala baamuyiwa n'ate era n'amala n'addayo ewakadde audhu billahi mina shaitani rajim bismillahi rahmani rahim kaakati ne muva ku ogwo omulala kati nno obadde okyawuza kakuzirisa kankuletere kakutte n'akazirika ebiri kati oleeta ogunzita puleesa omukolo omulala gwali kankobaawo
Abekankobe batumiddeko nnyo naye birabula tetujja kwogera mannya. Tetwogedde mannya. Twagala kubanga tukozesa bye tusanze mu mikolo mubiyigireko mumanye nti kino kisoboka. Lwako waliwo ekyanyiza olumu tugenda na byasomesa ku luwombo yaluwaayidde mu ebintu bibateeka ku luwombo lwe tulya nga tugenze mu kwanjula. Oli yalusomesezaako kyokka lwogerako binene nnyo bateekamu kino bagiranye ne bateekamu wabuzizza ennono yaffe. Kigenda kutiisa abantu bangi okulya oluwombo nga bazze mu mikolo gy'okwanjula. Ekyo nakyo nja kujja wano kaninde bakidde awo tukirungamye bulungi tukitereeze. Ate era ne kwako kennyini okwogerako nti ayinza okubanga kiyinza okubanga ye yali akiwuliddeko ewaabwe nga bakikola waabwe. Yesi buli wamu. Wamulebe engeri yakinyonyeddemu okufa obufi kitambudde naye nkyeraliikiridde nnyo. Baneka mbabuulire oluwombo luno ne bw'olaba twalukuza ennyo lufuuke olw'ekitiibwa lufuuke namugatta. Omusajja baali bamuyita Kawuuta ku mulembe gwa Ssekabaka Mwanga ye yasookera ddala okuyiiya enva z'omu luwombo luno ng'aluyiiza ne muvaamu ka aroma oba akawoowo ako kowulira mu luwombo. Mwanga Ssekabaka Mwanga n'amusiima nnyo olw'okuyiiya enva ze yali tawulirangako ng'azisibye mu luwombo. Kakati olw'okuba obuko oba muko oba w'amaanyi n'otandika n'okulowoozebwa nti kyanjawulo ki kye tuba tukolera omukono eky'ekitiibwa olw'okujja okukyala mu maka omwana ono nga tumuzaala ng'oggyeko entabaluganda eno gye tukozesa ey'emmwanyi ekijjulo kibe kijja kuba ekijjulo eky'amaanyi ebiseera ebyo kyali kya luwombo. Era ku ekyo kyennyini mu mikolo gye tubeeramu omukono ajja ne bamuwa enkoko nga yabifi n'omukolo guyinza okukomaawo. Kaba kabonero akategeeza nti omuntu oyo omuvodde ekitiibwa kye omutemyetemye yenna omumazeemu ekitiibwa okiweebudde. Kale katumuwa ekitiibwa ekyo kigeraageranizibwa ku luwombo olwo Kawuuta lwe yayiiya oluvira ddala eri mu nnono mwana yo naye oli yagezera abinyonyera kamba buli amazzi agagenda mu luwombo gava wano supu agenda mu luwombo bamugera bati ennyaanya ezigenda mu luwombo nja kukobawo nga tuluŋŋamya luwombo naye ng'egye lufumbibwamu na lwaki lubeera ku gundi okumuleme kutiisa abantu kulya mpombo. Okimanyi abantu bajja ngagenda nga babawo empombo bazigaana era leeta akananzita n'akaziriko ebiri. Omukolo gwali Kankobe awo omwana omuwala mukadde we maama amutuma e Kampala kigenda otandika okukola. Yali agize kukola bwakuyambako waka muyite yaaya bw'atandika okukola naye amukubira akasimu n'amugamba waayi tunnaba kufuna yeyo omulenzi yamusindika kukola bwayaaya ate maama amugamba naye bayo mukwewuluteko ne Kampala wokoze tofunangayo omulenzi. Ebbanga bwe lyayitawo omuwala n'addayo n'agamba maama nafunye omulenzi kyomulenzi tiye era aŋŋambye agenda kujja kwanjulwa omulenzi. Baaba wa wiiki 3 okujja okukola ki okukyala so kukyala kwanjula kwali kwanjula omuwala kwe yayogera naye nga pressure ey'omwana omuwala agijja ku maama eyamukubiranga buli kaseera tunaba kufunayo omulenzi oyo akulaba ogenda okumaliriza ng'omuwala atutta omulenzi naye omulenzi ava e Kampala ye ng'agambye yali mwana Muyisiraamu omulenzi nti bagenda kukyala babawoowe ng'oba omanyi abasiraamu ebyabwe byanguwa nzija tukyale tetwanjula naye kanze tukyale batuwoowe. Kakati omwana omuwala watuusa amawulire eri bazadde be abazadde bagamba mu wiiki 3 omulenzi ajja okwanjula atuwaddeyo ki. Omwana omulenzi ng'akwata emitwalo 23 ng'agiweereza ku buko giyambeko. Ezo nno nnyingi kuba omutwalo gwe guwasa omukazi ng'aweereza emitwalo 23 nga nze nange tukeera nga ngenda nteekateeka waka nindabako mbalinze ku ssaawa 6 7 8 9 10 11 gw'olinda ku 11 n'eddakiika 4 abako batuuka ez'olweggulo mu mmotoka 3 nga mulimu abantu nga 8 tutandika omukolo. Ogenda okutandika omukolo gutambula omwana omulenzi mubuuza tiwaayi gw'omwogezi ebirabo byewaleese byebirwa nti ffe ebirabo twabiweereza mu ssente gyemitwalo 23 ng'omuzadde atubuuza agambye atya nti ssente baazikuwa mu mpeke ez'ebirabo byonna. Taata kye yakola ng'ayingira mu nnyumba ng'ategeeza batabani be nti mukwate emiggo munkubire abako bano era yabakuba omukolo gwalina gataliiko nfuuko gwakomaawo naye nga puresha eva muki mu bazadde n'omwana omuwala okuteekawo embeera mu bimpimpi
emikolo mingi mwami Zambali gyensobola abazadde bo baali basuubira ki abazadde obuzibu buva nze bwe mbanga ndi neze ndowooza obutoogeraganya buno bukulu nnyo kati mikolo bwe tuba twagala okutaasa ennono kubanga ne mutuuka n'okuteekateeka omukolo ng'omukajja ng'agenda omwana wamwe agenda nakuwoowebwa naye nga mumulimu temuzzeemu kwogerezeganya oba 23 gye yaleeta bye byali ebirabo nga naawe omwana tozzeeko eno ku kye bayita raking okulingizaako ew'omwami ki ekikolebwa taata nga bakuba muvuka migo bonna babagoba mulundi gumu naye ne babagamba mugende ne mukyala wammwe bawadde era babawoowa wakati w'ebigundu bamala bawoowa ate ne babakuba omuzikiti ogulinaanyeewo taata yabakkiriza mugende babawoowe naye nga babakubye era n'emmere tebaagirya nolwekyo Katemba yenna azze mu buwangwa bwaffe mu nnono zaffe ebiseera ebisinga ekigambo ky'omulamu bwe waleese pressure leero mbadde yagenda kugera ku pressure kubanga abantu bangi bantukira no Gazambaali ebintu ebimu ne bw'olaba bisoba mu mikolo pressure era emikolo egyo ngikozesa ng'ebyokulabirako so n'emirala mingi egivaako ebizibu ebyo nga biva mu mbeera eyo ey'akazito eyeekoze eki lw'olinkyazaako olulala ndikuwayo n'ebyokulabirako ebirala kakati omanyi kikyane eno olwaleero omanyi ate bwe tunyumya ebingi bibatama tusooka kunyumyako bitonotono naye olwaleero omulama gwadde gutambulira pressure ebeerawo oba ensobi eziva ku pressure gye tuteeka ku baana baffe oba abazadde gye muteeka ku baana bammwe okuleeta emikolo ewaka however era n'okwogerako okubagamba nakyo kirungi kuba ate waliwo olwotunuulira omwana ngulaba agenderera myaka 25 26 27 tanoonya mulimu tanoonya bufumbo tanoonya kingaali awo walinga kisasarara nga gwe omuzadde ng'omuluŋŋamya awo toka okubako by'omukoonakoonamu waliwo atuukira mu giri emyaka ajja yajja nga tekyo si kyoyagala kubanga saayingire gye emyaka ajja yajja naawe ekikutama okubeera ku mukolo gw'omwana we naye ng'olaba yagambye bugaye maama n'okumwagala simwagala naye maama ensi endi bubi katugende so nga tiwaliwo emyaka egyo egijja ng'ofunye omutuufu akola atya akwagala n'olwekyo olwaleero ndowooza tukome wano ali ku kamera bamuyita Zamba musajja wa kabinyo tuli wano ku X Events International wetukolera vidiyo nga zino okuwabula kituyamba bulungi naye okulaba nga bino nabyo kituyamba kwa kye tusinga okwenda okulaba tuyinza kukola tutya okuluŋŋamya ennono ate n'okusigala omulangira Nakibinge Deo gwe mbadde naye olwaleero tujja kuddamu tulabagane olundi mweraba